نستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. tumwebaza Allah otukunganyiza mu kafo kano akebbeeyi. Muddu atudde wano tomanyi bulungi buli mu kafo kano. Bwe buli kyenkya Allah n'akakulaga n'olaba ebirungi byewakajjamu byokafunyeemu, ogenda kwebaza. Okumanya kalungi mbaka yatuuka n'okutulaga ati mulimu Allah, bamalayika bagamba Allah tiwaliwo abantu abalina abantu abo naye ng'ekyabaleese si kusoma, wabula babadde bayitawo ne balaba abasiraamu abakuŋŋaanye naye ne batuulawo. Allah n'agamba malayika nabo mbasonyiye, naye nga fil hakiika ekyabaleese bo tekwabadde kusoma. Kati ate buba butyo ye yazze ng'enniya yazze yakusoma. Okubeera ng'omaze essaawa 3 oba essaawa 6 ng'obukkiriddwa ebitonde ebisinga okuba ebirungi nabyo ebimalayika bya Allah, ebitonde malayika za Allah nga zibikkiridde ggwe olw'okuŋŋaana ojje wejjukanye. Okuŋŋaana kuno tuba tukkiriza Allah, kubanga basahaba abatukulembera bagambanga bannaabwe nti taalaw nu'minu saa, mujje wakiri tukkirizemu Allah essaawa ki. naye nga kibaali bategeeza ni mujje twejjukanye, wanga okujjukiza tanfa'u almu'minin, kugasa omukkiriza. Wabaawo ebikuyitako, wabaawo shaitaani lwejja nekulabankanya netawaanya ebirowoozo byo, nga Allah bwagitugamba ng'ewera mu maaso ga Allah nti la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ay Allah abaddu bo njabbaswamiririra, njabbatuuliririra ku kkubo lyo ery'obulongoofu. Nti awali akalungi shaitaani eyagalawo nnyo okusuuza akalungi ako k'obadde olina. Kyova obeera mu ssola neweerabira nekuleetera ebintu togenda okwesanga nebyosaa tukyagira ki. Eyagala ekusuuze ibaada eyo, ekuleetera okwemanya, weerabe nti oli wa kitalo. Nekyo ebyo byonna bijja olaba Allah akunywerezaawo, mwebaze. Kyoba musaba Allah oleme kuvaamu nga tolina kyojjeemu. Bunoovaamu nga tokungudde oba ofaafaaganiddwa nnyo, naye vaawo nga Allah ayina kakuwadde kokungudde. Ekyokubiri, tufube nnyo nga bwe tusobola twawule eyatutonda. Ebirala byonna ne bwe binaatulema ne tutuuka mu maaso ga Allah nga twamwawula, nga twamutegeera, nga bw'otuula w'otudde nga wabyoga ti andaba nannyini buyinza, ndimugamba ntya.
tujja kuwangula. Obuzibu bwe tulina nti tawhidi esinga okuba enzibu gye tuli ate gye tugayalirira. Tawhidi rububiya nyangu kubana omukufaru agiraki agimanyi, nalina essaba agimanyi. Era bwombuuza ati man khalaqaka, ani yakutonda, tayinza kugamba nti Yesu. Wabula amanyi nti eriyo ayina obuyinza eyamutonda, n'omusamize bwafaanana. Amanyi nti eriyo eyamutonda ajja omutta amuwa obulamu. Naye ekizibu ffenna kye tulina ekireeta bannabbi bonna okuva ku Adamu kiri ekintu kwawula Allah mu kumusinza amakulu n'ebikolwa byaffe. walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula madha yaqul an i'budu Allah natuma mu buli bantu omubaka, naye nga bonna bannabbi ensonga eyabaleeta eryemu an i'budu llaha, kusinza Allah, wajtanibu at-taghut, nga bakubiriza abantu baabwe beewala okusinza kye bayita taghut. Mu Qur'ani mulimu erinnya lya shaitan, linnya lya kitonde ekyo ekiyitibwa shaitan. Lwaki bakiyita shaitan? Kizza omuntu emabega abadde ayina oluta lwasimbudde, nekimulabankanya agenda okwekanga shatana, atandise ate okudda emabega byalina abisudde. Ne Allah yakosse ekigambo taghut kyekinene okusinga shaitan. walladhina jtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra. yenna nesamba taghut nadde eri Allah we lahumul bushra, yonna amaze okufuna ejjana. Ejjana bagimaliriza. Nolikyo tawhidi ey'okusinza Allah yenzibu ennyo, era yegenda otwokesa omuliro. Twokebwa olw'ebikolwa byaffe bye tukola gye bayita tawhidi rububiya, tawhidi uluhiya, ebikola bye tukola. Kyova olaba abakufaabo abaali e Makka, omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yabagamba nti qulu la ilaha illa Allah, abange mwogere ekigambo eki kyembaagalamu, mugambe nti la ilaha illa Allah. Sheikh wange Siddiq agambe nti singa olwaleero Abu Jahal ajja yandirabidde ddala nga tuli bawutufu okusinga ate bo, kubanga ye bamugamba ekigambo ekyo, tabagamba nti ajaala alihatan ilaha wahida. Muhammad nga wewuunyisa, oyagala twogere ekigambo ekyo gyewo bakatonda baffe bonna? inna hadha la shay'un ujab. Tesobola kikola kyewuunyisa ekyo, naye ate ffe kyetukola. ajaala alihatan ilahan wahida, oyagala ojjewo bakatonda baffe bonna twogere ekigambo ekyo tube ne katonda omu yekka Muhammadi gwoba olekawo? inna hadha la shay'un ujab. wantalaqa almalau minhum, era bamanya nti yekkuba Muhammadi lyanoonya lyalwanyisa, balonda delegeti y'abakungu. Olinga bwatuuka mu maaso go naawe omukwatirwa ekisa, bagende nga batambula kyalo kuki ku kyalo, muntu ku muntu, animshu, mutambule mu bantu, mubagambe nti wasbiru ala alihatikum, munywerere ku bakatonda bammwe,
inna hadha la shay'un yurad ekyo tubagalamu kyokka nebya Muhammad byagamba nti mugambe la ila temugezo kyatula lwaki bo baali bamanya amakulu gaakyo n'abakyatudde kikyabategeeza ffe kye tutamanyi kitegeeza tokyaddayo kukola mulimu gwonna wabula ogukolera Allah emirimu gyaffe gye gigenda tutwokesa omuliro tugikolera ani faman kana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saliha muntu aba akakasa teriyo kusinkana Allah akole emirimu emituufu wala yushrik biibadati rabbihi ahda tagattanga ku Allah nga amusinza toyambala otukendeeza olugoye olwa society muwangaali omukyala toyambala jiribabu ndi kubanga balo yagamba oyambale omukyala tobeeranga mu maka kubanga ozadde abaana omusajja nakola buli zambi buli kikolobero naleka nti abaana bange mu busiraamu obufumbo kirala ibaada yanjawulo n'abaana ibaada ndala tebifaanagana abaana ibaada ndala n'obufumbo ibaada ndala tewali kimuwe kiyingirigana mu kinne waakyo ne bw'onoolowooza nti mumaka muno nga bwe mwogera ti ndi mukulu abaana bange omaze okugatta ku Allah omaze okufa eno ibaada Allah gye yagamba nti fumbirwa mukazi oyo muleserwa abaana bange okoze ezambi ebbi eno ibaada leka gikolera mukazi wabula Allah yagamba owase omukyala owangaale naye mbulungi obulungi obwo bwe bugaana wa in yatafarraqa yughni llahu kulla wahidin minhuma mwawukane buli omu asigale ku lulwe agenda asinze eyamutunda netobeera na mukazi kubanga muzaddemu abaana la tudarra walidatun biwaladiha omukazi tanyigirizibwanga olw'abaana wala mauludun lahu biwaladihi naawe omukazi tonyigirizanga omusajja kubanga omuzaddemu abaana la mwembi buli omu awamu n'eddembe ne bw'owangaala mu maka okinye omusajja kubanga omuzaddemu abaana anango bandagewa okoze ezambi bw'onoofumbiranga ekikuleese busuubuzi lwokuba omusajja omulabi alina ssente n'omufumbirwa afumbyeyo emyezi 6 onobye bw'onobye osibye ebintu by'omusajja byonna obitutte weerabidde nti eriyo okusasula weerabidde Mariyamu nti eriyo okusasula oba mubbi kubanga emaali y'omusajja wamusanga agira ki Allah yagamba yakuwa omusajja yakuwa so siggwe kutikka bintu bya musajja nandawe yaze n'ozitwala ebintu ebiri mu nyumba n'obimalamu ng'olowooza ofunye naye obifunye weerabidde nti enkyewa Allah ajja kukubanja kubanga Allah yalagira omusajja akuwe faliyunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi mugagga kirungi akuwe ng'omugagga we bufaanana waman qadara alayhi rizquhu bw'aba omusajja alina ssente entono faliyunfiqu mimma ataahu Allah akuwe ku byalina naye togenda mu fida Khadija Mariyamu Jariya togenda mu fida tosiba bintu bitwala wa kitaawo oba mubbi nkiddamu titosiba bintu bitwala wa kitaawo oba mubbi ojja kusasula omusajja oyo oyagala toyagala nekyo emirimu gyetukola tugikola ku lwa Allah tetugikola lwa kitonde tusaba Allah atuwe entegeera enkyamu tugijje mu birowoozo byaffe omukyala n'afumbira nti emaali tugikoze ffenna
nga tukubuuza bulijjo okolera mu dduuka kimwojja okuzimbe mpozi omwami omuwaddeyo mumeka era bw'otugamba nti omwami namuwa obukadde bwange 2 nga tubatuuza abantu aba nga tugamba omwami sasula mukyala wo obukadde bwa 2 aveemu tabeeraawo okutwekandagirako enyumba ngifiiramu ojja gifiiramu nga fida egikuwadde naye wa Allah teri fida jjagikuwa ni'ma alhal kubanga bo babbi balyazaamaanyi naye wa Allah tegiraki ojja kusasula omusajja emaali ye oyagala era bw'oba wagitwala nga Allah akyakuwadde ekyengera omusajja ono akyali mulamu genda waali ofukamire omugaani nsonyiwa ne munnange emaali yannyonoonekako gye nasigazaawo ye bwe kitaba ekyo linda muyimirire mu maaso g'oyo atali azaamaanya ogenda mumusasula omuwa ebintu bindolekyo emirimu gyonna gye tukola giba gya kusinza Allah subhanahu wa ta'ala tukola omulimu ng'okukola ku ntegeerayo la gye bayita tawhidu uluhiya etuvunaanwako ffe emirimu gye tukola gyonna tugijjawa mu aya gyojja mu suratu al-Baqara nga Allah atugamba ti fa imma ya'tiyannakum minni huda Adamu genda n'abaana bona bonna banaakuva mubeere mu nsi naye endagiriro yonna kwe munaawangaalira ejja kuva gyendi faman tabia hudayi fala khawfun alayhim wala hum yahzanun osomesezza omwana wo omusomesa akukolerere naawe nooba n'entegeera ey'ekigega noganze nti investment yange abaana babonna basomesa olinda bagireki oyingidde mu zambi ebbi eriri mu suratu Luqman ti Allah subhanahu eri mu suratu suratul jinn Allah subhanahu wa ta'ala gati alimul ghaibi Allah yamanye ebinaabaawo enkya abaffe omwana ono obugagga omusubira abulina gw'omutekedde sente nanyini kumuwa ye Allah gw'oyingidde mu buyinza bwe wabula omwana ono omusomesa kufuna mpeera wa Allah yagamba omusomese oyagala toyagala so teyagamba omusomesa akulabirire omuzadde yategekera omwana we ateekateeka omwana n'amutegekera so talowooleza mwana nti yajja okuntegekera kubanga ye tangalaba omwana kikyanagira ki kyanaaba naye eri omwana alabye ekyoli ku kitono kyolina kwolina omumutegekera nebwe omwana anaafuna sente tokimanyi oba taagira eki oba taafune nolwekyo ebyo bituyingiza mu bushiriku okwefuula ntumanye ebinaabaawo enkya nolwekyo tulongoose tusobole okusinkana Allah omuteeko gwokubiri ogusinga okugenda okusinga okutukosa gye bayita tawhidu dhat tawhidu adhat tawhidu dhat ye tawhidu al-asma'u was-sifat lwaki bagiyita dhat eyogera ku Allah yennyini teyogera ku muntu wabula ku Allah ayina ebitendo bye yeetenda nabyo ayina amannya ge yeetuuma muyitaago tomwongerako malala liiso ddene nekino gye yeetuuma lyoba omuyita ekitendo kye yeetenda nakyo kyoba omutenda nakyo leka kumuteekako bujjolobera leka kukyusa amannya ge kyoliiso ddene kubanga agambye alaba ena amaaso agagesiga egago ogwo muteeko nagwo muzibu nnyo gye tuli Allah tumuvumye ebivumo bingi kivula yagamba abayawuna gati kad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir
Allah awulidde ebigambo by'aboogedde ne bagamba ti Allah mwavu wa nahnu agniya, ffe bagagga. Okutenda Allah n'ekitendo ekyo kikyamu, kyekuva guba omuteeko obuzibu ennyo, kubanga gwogera ku yatutonda. Bw'aba yeetenda n'ekintu nti akirina, muleke abeere nakyo, ekikyo tekifaanagana na kike. Omukono gw'ente tegufaanagana na gugwo, so nga eyina omukono. Tutegeregana? Laga ntemera ku mukono awo gubaako engalo mmeka? Naye ate naawe amagezi gakuwa nti omukono gwe guno. Kati Allah kye yeetenda nakyo mutende nakyo, kyateetenda nakyo tomutenda nakyo. Allah tamanyi. Allah nze yanneerabira, Allah nzijukidde fadde sente, yakwerabira. Ekitendo ky'omutenze nakyo kibi nnyo. Bw'onoofa bw'otyo wa Allah kaluyite kaliyo. Ti Allah agabanga mulalu tategeera, mutenze ntalina magezi. Wa mulalu ebintu byakwata n'agira ki? N'agabanga bw'ayagala asaasanye. Allah bw'omutenze bw'afaanana, kitegeeza ti agenza okuwa alabye nga tosaana kuweebwa oba okozebwa. Eyo tawhidu dhaat, eyogera ku Allah, eyogera ku Allah. Bw'aba yeetenze n'ekitendo mutende n'ekyo. Bw'aba yeetuumye erinnya limutuume ly'oba omuyita. Qul iddi'u Allaha aw iddi'u Rahmana. Olaba yetwamanya kati bw'olabanga olemereddwa kale ga nti ya Allah. Eyo ismu dhaat, linnya lye eritaliiko mulimu, nga bw'onooyita al-Khaliq, al-Raziq, al-Muhyi, al-Mumit, balillah. Era bwe yali agamba Musa alayhi salam, ngati ya Musa innani ana Allah, ya Musa innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi ssalata li dhikri inna saata atiyatu. Bwe yamuyita awalala yamugati ana rabbukumul a'la, namulaga emitego gya tawhidi emeka. Kyova olabanga Allah yanyigira nnyo Firawuna kubanga gyombi yagyetikka naye n'agyetuuma, n'abagati ma alimtu lakum min ilahin ghairi, kubanga nze Katonda wammwe gwe muteekwa okusinza. Bwe bamugamba olaga ati ana rabbukumul a'la, nze Katonda wammwe wa waggulu, byombi n'abireeta. Allah kyeyava amubonereza olubonereza olutalina kkomo lyalwo kutuusa kiyama lweriba. Nolwekyawolugana bakkiriza tulongoose enkuŋŋaana bwe ziti zituyamba. Abo Allah bawadde abasomyeko ne basoma. Ekisembayo tusooke twanukula ebibuuzo bino biidhini taala, kwe kubagamba nti kaaba amaziga, weekaabireko, leka kutunuulira ayeeze, leka kutunuulira abbye, leka kutunuulira akoze zambi, n'ototunuulira zambi lyo eddene ebbi lyeriruwa lyeryokuwangaala mu nsi muno nga tomanyi kusoma kitabo kya Allah kye bayita al-Qur'an. Omuntu ayenze takaafuwala naye atamanyi kusoma Qur'an asobola okukaafuwala. Kitegeregana? Olina ezambi mazambi amanene amabi ku myaka 4 g'olina, ku myaka 6, ku myaka 5. Olwa aya ya Qur'an gyosanga mu suratul Baqara egamba Allah ti alladhina atainahumul kitaba yatilunahu. Yatiluna madha? Yatiluna al-Qur'ana. Qurtubi yagamba nti Allah yategeeza kitabo ekyo Qur'an, yatilunahu haqqa tilawatihi, basoma Qur'ani obutuufu bw'okugisoma. Ulaika, oyo nno abonna abasoma Qur'ani nga bw'esoma, yu'minuuna bihi, be bagikkiriza.
oyo asoma Qur'ani mbutuufu bwayo yeyekka agikkiriza. Khadija ogimanyi? Ya Muhammad omanyi okusoma Qur'an? oba oli alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmid maghdubi alayhim waladdallin walakiti walallwali lwa yeruwa njotugambye lwa nyukuta kyeyo bekulaba osimye emikono wenna obwamye ne balowooza nti byokoze kitalo. Yagamba Allah ti ulaika yu'minuna bihi, oyo namanyi Qur'ani nga bwesomwa yagikkiriza. Kakati waman yakfuru bihi, oyo yenna atamanyi Qur'ani nga bweso asoma Qur'ani ng'agisoma nga bwalaba, fa ulaika humul khasiruna, oyo nabafaafaganiddwa. Wal asri innal insana lafi khusr. Tutegereganye lwekyo olina ezambi. Hamadi omuvubuka akyalina amagezi agakwata, olina ezambi. Kale beera nga tokutte, naye ng'omanyi bwesoma osobola okutula n'osoma aya 10 naye ng'osomye nga bwe zigira ki bwe zaatulwa oba kale so nga n'okwata oba oteekeddwa. Tutegeregana nakyo tusome Qur'an. Bw'oba togimanyi sala amagezi nga tonnafa, sala amagezi nga tonnafa. Ate kye bayita okusoma Qur'an kwe kusoma Qur'ani ng'olina ebintu bisatu oba ebi. Ekisooka osoma Qur'ani ng'ogimanyi tilawatan, ng'ebakuwa n'obikkula alhamdulillah osoma, ng'ennyukuta z'oyatula zeezo. Bwebagamba nti ba nga togamba nti ba bagamba nti mim nga togamba nti mim. Mim ne mim tebifaanagana, byanjawulo. Bagamba nti faayi togamba nti faayi tebifaanaga, terumamimwa era weekoseza bwereere. Wabula bagiyita ennyukuta ey'okumumwa faayi eva wansi wa mumwa gwa wansi, amannya gawansi ogibba fa. Bagamba nti mim osobola ojja lam waaw nga teri kwetaagisa badi ba kyobasoma lwadi twe lwadi ennyukuta badi eva wano. Olulimi nolwabe teri nnyukuta ya Luwarabu esowolayo lulimi. Dhali da ta dhali dhali ta badi sadi sin shin teyejayo olulimi kyolulumemu. Zonna ennyukuta ziva ku nsongezo ya lulimi esinga, naye nga olulimi luzijja ku mannyo. Erinnya mu katono waggulu w'amannyo, ekka mu katono waggulu w'amannyo, egenda ku kibuna ekya waggulu, eddayo munda. Naye ebyo tebyetaaga kubeera waka, obyetaaga otuula onoonye. Naliwo omuganda gamba nti ta erina ne sitiiriyo sitta, tenyuga gye tuyita tao tabbat yada idha shamsu kuwirat. Wabasikate eddoboozi lyalivaayo notusoma nti idha shamsu kuwirat, oba ogijjeko sukun n'ogiwa kasira. Tabbat yada tao kyova olaba ekwata ta ekyo batuba tekirina bino byetwambalamu jilibaabu ezo n'amakanzu, tumenyekera bwereere kuba ekyo kitabo kyakusomwa. والقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا آمنوا به أو لا تؤمنوا. يكرز ولا يكرز قوما
فرقناه. الله سبحانه وتعالى فرق الجزء والآية والركوع والحزب والسورة لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كتاك كسما جيجاكو نانينيو وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قرآن يجيب مكاموا كامونتو era bw'ogijje mu kamwa ke bw'aba omufu naawe byojja okwatulanga tebiriiyo. Kyova olaba bano batabani bazzukulu bange bano balungi nnyo okusomesa Qur'an. Weeteeka ennyukuta waagissa, woogissa waagissa, kubanga olulimi lwo lukyasobola okutambula nga baligira ki alhamdulillahi rabbil alamiina arrahmaani rahimi. Ebyo tusomesa mu ssomero ebitaliiyo. Omusajja asoma al-Fatiha n'agizannyiramu emirundi alhamdu, assa ennyukuta ezi laamul kamariya agijjeewo n'agiweerera aliha, miimu n'agijjako sukuuni n'agiteekako dhamma alhamdu. Kasoma gukoona guti ne guta miimu emaze okuweererwa, amakulu gafa. Nolwekyo mutuule wansi musome Qur'an. Nkimanyi ono mutabani waani wassessanga, tegeregana. Mutuule eddalasa ng'eno mujje essaawa 2 ezisooka za kusoma Qur'an. Musome Yasarna ekyo ekitabo amasajja abakiteekateeka kikuwa ensoma an ban la bal hal n'otusoma bali oweeredde ennyukuta ezitaweererwa. Tutegeregana. Kola aundu birabbi nnansi maliki nnansi ilahi nnansi. Kagati amusajja asome Qur'an nga nfu. Nekyo tulongoosi kababuuze ebibuuzo bino naye ekyo mukikwate nnyo, mukituule wansi, laba akusingako akusomese. Lwonogaana n'olowooza nti ojja kubeererawo ebiddewa Allah si birungi. Barakallahu fikum. Faddal bakuwakali. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abawandiisa amannya mu kitabo wali ku mulyango nga muyingira, tugenda gassa ku center yaffe ey'ebyamawulire gye bayita information center. Mugenda funanga message buli lwa Sunday eddasa gyegenda okubeera. Tubasindikira message ne mukuba amasimu nga muyomba. Bwe simu yange wagijjeewa tusonyiwe nnyabo naawe ssebo, tuba tukutegeeza ddalasa weekola etya era gwogituwadde. Barakallahu fikum. Kikkirizibwa ssebo okukola edduwa? Kikkirizibwa okukola edduwa. Ebintu bibiri. Okusaba tekugaana. Muddu yenna ateeka okusaba ani? Allah. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'aukum fakad kadhabtum. Allah wammwe teyandibafuddeko singa temumusaba nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba mu aya endala ti wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Kitegeeza okusaba weekuli obuzibu ensaba gye tusabamu. Teri muddu atasaba bw'otasaba oba weekulumbalizza ku Allah lw'okoze zambi. Oyagala toyagala oyina okusaba Allah. Tegeregana. Bw'oba tomusabye okoze zambi weefudde Katonda. Amma okusaba kw'amadduwa kuno kwoba kwobuuza ag'ennakwana, ogundi bagenda kusimanya okusaba bagenda mu hijja, bwe gaba ago tutegeregana. Enkola gy'okolamu y'enkyamu.
ne Allah yatukubiriza okusabira abazadde baffe. Tegerekana enkola yo gyokole yennakwana yenkyamu tikubanga omubaka teyatugambako ntubasabire mu nnaku ameka Ramadani yino egenda kutuuka ntubasabire mu Ramadani la so nga oteekeddwa okusaba. Sabira abaana bo weesabire, sabire emaali yo, sabire obulamu bwo, sabira banno. Toteekeddwa butasaba. Bw'olaba byonna bikulemeka amati rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Tfaddal. Seeke waka bwe baba nga balina ebibbo by'abalongo nzikirizibwa ogenda okubijjayo n'embyokya nga kibagambye. Bw'obeera oyina bakadde bo nga balina obubbo mu nnyumba eyo okkirizibwa okubujjayo n'obwokya nga tobagambye. Okkirizibwa singa oba nga akabenje akanaavaamu tekadde gy'oli nga kanene. Kwakayinza okukuddira akabenje oluusi ne kakujja ne kubuki ne ku busiraamu. Ne bw'olaba nga okubijjayo teri kabenje kajja kudda gy'oli bijjeeyo. Oba soma aya za rukuya, soma ayatul kursi, soma suratu nnasi, soma ikhlasi, soma ayatul falaki. Okwate amazzi ago mwogasomedde omansire mu bintu ebyo bijja kgenda omulekera wasangawe ebintu bye nga bifu. Ne bw'oba osobola obijjayo n'obyokya ng'akabenje akanaavamu tekajja kudda gy'oli kukosa bijjayo byokya. Allah. Sekasenga mba ntunda ku dduuka lya mukwano gwange ne bankubira essimu bakasitoma ne mbaguza nga mbongeramu ku ssente naye nga mukwano gwange amanyi naye nga taŋŋaana funa omusango. Okuyiriba zambi. Okugobolola amagoba mu kintu ekitali kikyo zambi. Oyo haramu abasuubuzi nabbi gwagamba ti ayyuha tujjaru lfujjar. Abanga abasuubuzi abonoonefu. Okuyiriba zambi. Bw'olabanga oli atunda layisi gukwata ssente zo ogule. Amagoba okufiirwa n'okufuna biddemu ki mu nsingo yo. Bw'aba abiguze agule, bw'aba taguze tojja kunenya munno. Naye tokkirizibwa kugobolola mu maali ya munno. Byonna by'otundamu biwe nnyini byo akuweeko ng'akwebaza omutundira oba obutakuwa. Tutegeregana? Oba ggwe genda obisuubule obimuggyeko otunde nga bw'oyagala. Amma okutunda emaali munno gy'abonaabonedde ggwe otunde ofunemu amagoba okoze ezzambi. Osaanye tebukikkiriza. Seka nafumbirwa bba wa ssenga wange naye nga tekyali kigendererwa kyange. Wabula bwe nayawukana naye ne neetondera ssenga wange wabula yagaana okunsonyiwa. Kati nkole ntya? Oba otulimbye tugamba nti tekyali kigendererwa ki? Wamweyambulira tomanyi? Gwe tewamanya nti ono bba wa ssenga wange yakukwata bukwasa akwendeko. Noli kiki ekyo oba otubuzaabuza? Ssengawo bw'agaana okukusonyiwa ekiye lwana mwegayirira. Toyina mukaka kukusonyiwa eri hakki ye ojja mumusonyiwa kuba mubaka yatugaana okufumbya omwana okufumba ne ssengaawe. Tutegeregana? Okutusanga omukyala ono ssengaawe avuddemu oba omwana yeyasooka nga omwana avuddemu. Naye ababiri gwe noova eno tenafumbirwa bba wa ssenga wange. Ssengawe yagamba nimufumbirwe weekaabireko olinda omuliro gwo. Sala amagezi weegayirire Allaho noonya asobola okutuukiririra ssengaawo amukwegayiririre oba oli awo agire ki akusonyiwe eri hakki ye tavunaana bw'agaana okukusonyiwa. Senga mba nyimbira mwami wange. Senga mba nga nyimbira omwami wange nga sidda mu luyimba lwa muyimbi mulala kiri kitya. Bw'oba
noyimbira omwami wo nga tozze mu kuyimba nnyimba z'abano bakadongo kamu baani bakalonda, naye nga okumuyimbiramu nga kyekyokka ekizza omukwano ne musobola okubeera mwenna, tovunaano. Ebbanga limala ali mu kisenge kyammwe, mu mbeera yammwe ey'okubeera mwenna, nga bw'otomuyimbira tasobola kubeera naawe, tovunaano. So si kyakyeyagalira. Wabula bakikola ekintu ekyagaano, bakikola awali abafumba ababiri nga kigenda kukomyawo, kinywezaawo omukwano. Ne mutuula mu kisenge kyammwe, ne muzannya ludo, ne muzannya amatatu, nga tegaliiko ssente, wabula nga omuzannyo ogwo ogubeera wakati wammwe mwembi nga gukomyawo omukwano, n'osobola okubeera ne mukyalawo, oba omukyala n'asobola okufuna okwagala okubeera ne bbaawe. Bwe kiba kyekyo fabiha wa neema, bwe kitaba ekyo aba akoze zambi. Seeka anakiiti ziramula zitya? Era waliwo abasomesa abaana nga bakozesa music nga amannya g'essola, nga amannya g'emyezi, amannya g'emyaka, and names of the prophet and his wives. Bwe babeera nga mbeera ya kusomesezaamu omwana kukwata mannya ga ssola nga tatuuzizza baana bawa amaloboozi nti bayimbe nga bataddemu amaki amaloboozi, nga boolaba abaana ba nasale tubasomeseza mu mbeera ya talqiniya nga n'okuwandiika tagira ati, naye ne tumusomeseza n'asoma esswala zino ng'alinga ayimba ki ennyimbe, tetuvunaana. Ebbanga litumala nga tetumuteereddeemu maloboozi, namuteeramu bidongo, tutegeregana n'abiyimba n'abikwata fabiha wa neema. Amma okuyimba kwonna kw'omubaka yagira ki yakutugaana sallallahu alayhi wasallam. Alhukmu anashid, waliwo ebitontome, waliwo ennyimba ez'amaloboozi, waliwo ennyimba ez'ebidongo. Ebitontome abawarabu bye baakozesa nga shi'ir. Ashi'iru bye bitontome. Olinayo n'atontome ebitontome nga bisembya ennyukuta emwemwemwemwe, bw'abanga ekyo kyakozeseza. Amma ennyimba ezijja nga zirimu amaloboozi, zirimu ebidongo, Allah subhanahu wa ta'ala yazitugaana. Shaka ekyemanyi anashita ategeeza obuyimba bwa tarabu bwa Misiri obwo. Bw'aba byategeeza ebyo biri bweru wa busiraamu bwaffe. Waliwo namuno she bakuba akalango ddala serijini bateekamu obuvuga obwo. Obwonoonefu bw'abo abakuba obulango tebufuula haramu halaali. Nkiddamu, obwonoonefu bw'abo abakuba obuyimba obwo olw'okuba babuleeta mu birango tebufuula nnyimba kubaaki ziba sigadde haramu. Tutegeregana, ziba sigadde nga haramu, tetuzikosa. Obwala omubaka yagamba nti la tashtaru alqainat, la tabiu alqainat wala tashtaruha wala tuallimuhun. Temugulanga ebintu ebikozesebwa mu bidongo, temubyeyigirizanga, temubitundanga. Wa thamanuhunna haramun, emaali gyojjamu ebyo haramu n'ebirala bingi. Allahu akbar. Seeka obuzannyo bw'okusimu nabwo buli haramu. Ekyokubiri, omusajja gwe nnyina akubazaala namugamba ntalaki yagaana. Obuzannyo bw'okusimu buli haramu. Ekyokwanukula ekyangu nti Allah yagamba wa idha marru billagwi marru kirama. Abafu bukusigala obulaba nga oga subhanallah la ilaha illallah subhanallah la, nga bw'oliko ekyo bukujja ku Allah. Olina amala essaawa nnamba alikazanyaako nga tasobola nagamba nti astaghfirullah, tasobola nagamba nti la ilaha illallah. Ebyo ebintu abazungu bye bajja batussaamu okutujja ku Allah. Tutegeregana, tolaba essimu eno kintu ekibumbe kye baabumba, era si tetusobola gigamba nti kibi,
yakibumba gwakikozesa gwe mukyamu gwogenda okufuna ezambi nobeera ku kyessaawa nnamba naye nga tojjukidde ne kuyakutonda nobeera ku haramu aliko gwokifuula haramu oli ku buzannyo obwo so nga kuliko ebyemigaso biki bingi byosobola okuganyulwamu ebisobola okukuzza eri Allah. Tutegeregana essimu eno nze sigirina nkyagitya tegeregana sibukubanga nti sisobola gyegulira naye njitya. Tutegeregana essimu eno erina obunafu obwekika ekyawaggulu oyo sheekha wange abumanyi nti bwonyiga bwoti ng'ereeta ekitabo kya Bukhari ng'onyiga ekyokubiri ng'ekuwa hadisi gy'oyagala owandisomye empapula ennya ezikwata ku hadisi osomawo ebigambo ebiri wano osigala nga irimu edduka aya za Kurani bagenda ozikubuuza nga tomanyi we ziri kubanga olinyiga wano nekulaga aya weeri ennamba. Ebiseera ebisoma ku Kurani bikugira ki bikuggwako n'onafuwa n'ebirala bingi. Faidhan obuzannyo obwo bubi. Tegeregana barakallahu Sheikh ate bwendaba firimu nga action bwendaba firimu ya action nga temuli music n'obumo nga just kikomando kyokka namula kitya abantu mususse obwononefu abantu mususse obuki nti oyagala kulaba bwerere bwa mukazi oli ne bwerere bw'omusajja nga beegazi. Ani yagamba nti Allah akkiriza olaba obwerere bw'omuntu eri teba reality egyotunuulira kiba kifaananyi bufaananyi ne bwe batekino n'amasasi ojjamuki oyigamuki ebyo obwononefu wetubujja. Tutegeregana wetubujja osanga omwana muto ng'ayogerera firimu ng'ogamba yeyagizannya n'omugamba okusoma Qur'ani n'egaana ali okwo ebintu bibiri addiddani la yajtami'ani fi ani wahid ebitakwatagana ebibiri tebisobola kwegatta. Qur'ani ogiteekamu ebyo ebikomando byammwe ebyo kinaya gy'oyogera gy'otubulizabulizaako babireeta naye byonna bikyamu. Nagambe nti gwe bammatalaka ng'azannya ludo mwami yazannya ludo omukyala mugamba mpatta omukyala aba akulimba omukyala yalimba nate yasaba bwamuma olugwe yabeerawo awaka tukiziganye singa agaana omuguli olugwe yabeerawo awaka naye naalaba haramu eraga tannampattalaka aba atulimba aba akulimba ayagala omugambe kale beerawo naye ng'ano baawakanadde ewaabwe lwakuba tebamuwadde ki nongati omwami azannya zaala okkiriza oli haramu oyo paka lwonoofa kubanga gwajjamu gwaleeta akirola omwami kale ava awaka nga tetadde kameeza sente za kameeza abeerawo ekyalo kyonna kitegeeza nga watamuwa ekyo ng'alabi kinene eno ezambi nno lyatalaba nti ddene. Innama alkhamru walmaisir abanga omwenge n'ezzaala yabigatta wamu ebi kitegeeza osobola okubeera ne balonga mutamiivu bwe kiba nakiro tekikuluma kwati kina bwe kyeyawulira. Innama alkhamru walmaisir omwenge n'ezzaala n'okweraguza rijiso min amali shaitan fajtanibuhu wakad nazzala alaykum fi lquran أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. tobeera naye kati aba akulimba nti ekyo kyalaba haramu ng'omulabi amwami aleeta abaffe bw'atadda nakaveera abeerawo aye naye ng'akamanyi nti akaveera akajje muki muzaala ng'akalya aba akulimba bw'abanga enniya nnungi amweyambulula bwabanga ddala tuli omwalimu akati Allah amweyambulula
ebifaananyi biri haramu okubyekubisa ate okwekwata vidiyo nekyokubiri seeka ebifaananyi kukaaba kukyaliko ebifaananyi kaaba tekukyali bifaananyi byavaako olunaku omubaka Muhammad sallam Allah lyamulagira jja bimenye byonna nebigiraki nebiggwako tekuli wadde ekimu ebifaananyi haramu abafu okukwata vidiyo nga kati bano ebakwata nakyo haramu ekyokwanukula nti naye omugaso gwe batunuulira okugenda okuyamba omulala atagiraki kubanga olwaleero abantu balina tekinologi emisomo egyo agisindika negigenda mu Amerika negigenda wa negigenda abantu nebafunirako ekyokukolaki addaruratu tubihu lmahdura nakola ntya kkiriza ekyaga amma bino ebyammwe ebyebisimu byammwe bino n'okubamu mukazi wo n'onyiga ekifaananyi kyekijja olunyiga ekifaananyi ky'omwana wo nekijja olunyiga ekyasengaawo eryo zambi ba tewali bwetaavu esimu efikalese temuli bwetaavu era tolina kyoyigamu ngaekifaananyi ky'omwana wo kiri kuki ku simu yo tolina kyofunamu ngaekifaananyi kya mukazi wo kiri kuki amma vidiyo eno agikwata kuyambirako kusomesa mulala tikubanga chance eriwola tekinologi waali osobola okuweereza abantu ab'enjawulo ne bagiraki ne bayigirako eddiini yaabwe so nga nakyo kinafuya newankwadde olusi kyongeramu amaanyi omuntu bw'aba gy'abadde noonazze n'atuula wano atudde ng'alaba omusomesa agasibwa nnyo okusinga ali ku kifaananyi tutegeregana naye olwokubanga abantu tekinologi bwati bwazze abantu bafunako ekyokuyiga netuwaliriza olugati oke mukwate mubaweereza oba oli awo ne bagiraki ne bafunamu omugaso ne balongoosa 2 seeka mbuuza kuddawa yokozesa bayibuli okukowoola abatali basiraamu kiramulo kitya okukozesa ddaawa ya bayibuli okukowoola abatali basiraamu kikyamu sikirumamu kubanga singa kyali kitufu nabbi teri yakola ddaawa kwenkanaani kwenkana mumaka ate nabbi nno ye yasangawo bahalul kitaabu abamanyi obulungi tawuraati n'enjiri boorigino abaffe yabakowoolera mu bayibuli yaabwe la ye aya eri mu suratul Isra'i ng'eggwako qul aminu bihi aw la tu'minu mugikkiriza oba temugikkiriza kiri gyemuli aminu bihi kikyokka kyagamba kukkiriza Qur'an oba oyagala kkiriza oba tiyagala giraki era nabbi etambulanga mu Makka nga ahlul kitaabi mwebali yasomanga Qur'ani tiyasomako ku bayibuli yasomanga Qur'ani nakowoola abantu bajja mu bukufaaru abo bateeka mu busiraamu ng'asoma ki Allah yagamba mu suratu Naml ti wa an atluwa al-Qur'an انظر وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه جب سمير القرآن نارون بچيان ومن ضل فإنما يضل عليها أبو زبر كاغيبي كتبتي أورو مغسو القرآن يقول أبو نونغا مانشي سوالي مونجيري وزو يدي مونجيري أتولى القرآن ومني مغوايش abaffe eswala gye tusaala Isa gye yasaala waliwo bintu bingi seeka mbuuza eswala ya sunna tebeerako adhikaari za baada swala era bwe zibeerako zikomawa eswala ya sunna tebeerako adhikaari baada swala ebaako salatu layl subhana maliki lquddus سبوح القدوس رب الملائكة والروح تتكررنا إباكا يلايدي إباكا ذكار يسو إذا mbaka tugamba okuwanvuya ebigambo ebyo ku swala eyo nga tumaze ogikola ki swala ya layli tebaka astaghfirullah man tasala minka salwa ebyo ebigambo byatuwa okusaako subhana malikil quddus tutegeregana nokyebako wallahi omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yalina abaana be yazaalibwa nabo
ku bakadde be ne baganda be. Omubaka wa Allah yalina abaana be yazaalwa nabo. Mutuufu ekintu kinene kyetaagisa kunoonya nesuulirangayo muganda wa mbaka ku maama we neki gwe nalabako oba gwe nasomako ya Abdullah ibn Mut'im bamuzaala yayonka ku maama we naye tetusobola kugana ntaliyo kugira tumaze kukolaki tunoonyerezaako netwetegereza tulabe abafu gyali oba tagirali kenda kudda mu taarikh tulabe inshallah. Yagenda mu ggulu okunona eswala yawulira enswagiro za Bilaali mu jjana. Bilaali yali yakola mulimu ki? Bilaali enswagiro nombaka ziyawulira mu jjana ng'awulira ebigere bitambula bigenda mu jjana yali akola gyeri yeekuuma nnyo ku wuzu. Yali tayise tagenda ku kyetaago nga n'atafuna ki wuzu. Bwe yamala kufuna ewuzu n'asala eraka zemmeka biri. Allah kwamuyisiza neema yagifune yekuumanga nnyo ku wuzu. Nabbi yagamba teri yeekwata ku wuzu okuggyako abamukkiriza. Ekyo kimu n'asala nga eraka bbiri oluvannyuma lwaki lwa wuzu. Era nabbi kyamulaga ati yensonga eyamwanguyizisa Allah okumulaga waalaga. Kyateeka okusala enjala ng'olina wuzu n'omala n'oziziika. Sikimanyiiko irimu yakyo ti nabbi yagamba musale enjala nga mulina wuzu. Yetugaa kusala njala okuziziika kya mu mpisa zireme kusaasaana muki mu bantu. Ekyokubiri ebintu ebituvaako okusalako enviiri okuggyako enjala okwerongoosa mu bifo ebyo ebyekyama omubaka yabitwalanga nga bintu ebikuumwa bamulogera mu nviiri. Tomala gabisaasaanya woogize ki obisanze. Nabbi omusajja omukyala yamuloga Lubaidata yamulogera mu nviiri ze yasanga mu kisanirizo. Kati tomala gasala nviiri n'osuulanga bw'ogize ki. Tutegeregana oyinza okufunamu obulabe bwazo. Wa barakallahu fiik. Sembye bina seeka zaka etandikira ku ssente mmeka? Okuwa zaka kutandikira ku ssente. Olwaleero kino etasa kuddayo kwetegereza godi afaanana tekuba kutusinziira. Mbamu n'abamanyi godi bwagulwako tusinziira okubala ezaka weegira ki. Naye mabega we tubadde abadde mu bukadde 14 okweyongerayo. Kati simanyi eri wansi oba egize eki oba erinnye. Naye mabega tubadde kubadde bukadde 14 omuntu bwateekeddwa okuba nga abufuga bubwe nga tebuliimu mabanja bagesooka okugjamu ne busigala nga bukyawere 10 n'obumeka ekyokusatu buteeka okuba nga ziyiseeko omwaka. Tutegeregana omusoboka bamukkiriza okuwezaka. Amma bino ebya Supreme Council byotugamba n'owesinya 13 awezaka n'owomutwalo awezaka. Nti n'omuntu akola omusaala awezaka. Akola omusaala asobola okuwezaka ddi singa sente ze bwazissa ku akawunti. Netuzirinda nezacumulatinga ezo olw'obukadde 10 n'obumeka n'obunoobe 15 bwe ziwera netuziwa omwaka mulamba mu maaso nga zikyaliko neziba zeeyongeddeko olwo bamugamba awe. Amma mubalirira nti ofuna obukadde 10 omwaka oba ofuna bwe ziti tuba tumaze okulya ssente z'abantu. Iyaakum wa karaimu amwali, mwewale nnyo okulya ssente z'abantu sizammwe. Allah kyeyatwala kyagira ki kyayagala. Leka gwe kuyita lukujjukujju omuntu abeera n'esiringi 2 awezaka n'otandika okutambula mu bantu obasolooze obuba bubbi. Barakallahu fiik. Seeka omukyala bw'ava mu nsonga obanga azadda anaaba atya era bw'aba asibye enviiri asumulula. Omukyala bw'aba avudde mu haidu anaaba atya. Omukyala bw'ava mu haidu
kyasooka okukola akola istinjai nga tanneeyiwako mazzi gonna. Omubaka yamugamba afune ebitundu by'olugweye 3. olw'omukyala oli eyajja awali nabbi namugaa ati ya rasulallah, omukyala anaaba atya bw'aba avudde mu haidu? Namugaa kwata ebitundu by'olugweye 3 okwate amazzi ogireki onaabe. Namugaa ati ya rasulallah, sitegedde omukyala anaaba atya. Era namuddamu ekyo. Kati ku gwokusatu kwe kumugamba nti genda eri Aisha akulagirire. N'omukyala asooka kukozesa ebitundu by'olugweye bimeka? 3, okugjawo omusaayi ogwandisigadde wakati we. Bw'amala obikozesa n'afuna amazzi ago n'agayiwamu kalifuwa n'agakozesa istinjai. Tegeregana? Bw'amala okugakozesa istinjai agenda okunaaba asumulula enviiri ze zonna, oba nsibe za Kiswahili, simanyi Biswahili oba bifundiko oba ki, oba byonna bye bataddemu, asumulule. Atandike okunaaba ng'anaaba omutwe ng'agukuuse, akakasizza nti tewaliiwo kitundu kya mutwe gwe kyonna kisigaddewo nga tekifunye mazzi. Akwate olubatu lwa, akwate amazzi agayiwe mu mukono gwe, anyimunguze mukama emirundi emeka? Bw'aba teyasoose kufuna wusu. Tutegeregana? Bw'amala okunaaba omutwe ne gutukula, abakyala abo bajoozi tebatya na Allah wabaabamu. Kyasobola n'okgenda mu bisaaluuni byabwe. Buseeka bwe ngenda mu saaluuni ne bannaaza enviiri zange ne nkomawo ne naaba, enviiri tebazinaaza na bizigo amazzi amatukuvu. Tutegeregana? Ekyokubiri, omukyala gw'okoze ezambi eddene okweyambulira omukazi omukufaaru okukwata mu mutwe gwo. Okoze ezambi okulaba ku nviiri zo. Mukazi omukufaaru talaba ku nviiri za mukyala eyagamba nti la ilaha. Tutegeregana? Kati omwoyo okunaaba omutwe n'okakisa nti gunnyikidde bulungi amazzi, naaba oludda olwakkono, nanya olwaddyo, naaba oludda olwakkono ng'okozesa sabbuuni weekuuse bulungi osobole okutukula. Wa barakallahu fikum. Taata wange yafa mwezi gumu mabega, nzikiriza omusomera Qur'ani mpeera sidde gyali. Omwana omulimu gwonna gwakola kitaawe agugabana. Oleese nniyo oba toleese ateekwa okufunako. Kati ebyokugamba nti nsomera taata wange Qur'ani kikumenyera bwereere. Gwe soma saara, saddaaka. Ekintu omubaka kye yatugamba kimu kye yayawula nga sahaba gwe bayita Amr ibn al-As amugambe nti ya Rasulallah, maama wange afudde, mumukolere ki? Namugaa nti bw'oba olina ssente musimire oluzzi, olekaawo abantu bagire ki? Banywe. Ekyo yakikoonako n'akyawula. Nolekyo okugamba nti otuule olombe edduwa ya bukadde 8, baseeka ne bajja balya emmere ey'ekimpatiira eyo. Kwata obukadde 8 obwo oba 5, ogende mu kyalo eyo abantu ababonaabona ki amazzi, obasimiro enayikontho bulungi ogibatereereze basene. Empeera eyo nnyo kajja gifuna ne taata wajja kukola ki ate nga naawe ofunye. Tutegeregana? Kyekyobuvunaanyizibwa gy'oli okusinga omusomera edduwa. Maama ogamba nti omusomera edduwa lumu, buli nnaku lw'omulowooza musabire, buli nnaku lw'omulowooza musabire, buli nnaku lw'omulowooza tobeeranga mukodo nnyo yenkadde. Ekisembayo Sheikh abuuza nti nze mbuuza bino ebibiina by'abasiraamu ebyeyawuddemu ennyo ennaku zino, waliwo ekyabasunni, ekyabatabuliiki, ekyabasalafu, ekyabazikiri kalenge n'ebirala bingi. Omuntu ateekeddwa okuba mu kibiina kiku ebyo, oba ateekeddwa okuba musiraamu akwera ku nkola y'omubaka sallallahu. Omutabuliigi, omusalafu, omusunni, ekyo kibiina kiri ki? Kimu. Omuzikiri kalenge kibiina kya njawulo. Tegerega ekigambo tabuliigi ye muntu atuusa kyayize n'akituusa eri atagira ati mulimu gwa buli musiraamu, si sekiti.
tutegeregana si sekiti mukazi wo okugamba abaana be nti musaale akoze tablighi tutegeregana ekigambo omusunni yoyo agoberera ekitabo kya Allah n'enkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omutabuliigi ono akoorazza ku ebyo ebimeka ebibiri akyali kibiina kimu omusalafu ye muddu agoberera enkola y'abaatukulembera basahaba ridwanullahi alaihim okuteeka mu nkola ebikolwa byabwe Abdullah ibn Mas'ud kiyagamba ti alaikum bittibaa abange mugoberere inna qad kufitum fetwabamalira mugoberere bye tubagambye Allah n'atuwa aya eri mu suratu at-tauba as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsanin abatukulembera mbukkirizamu n'abaabutusookamu n'alaga bebaluwa min al-muhajirina wal-ansar amanya agabiri Allah yagawa abasajja ab'e Makka n'abawa nakati walladhina ittaba'uuhum n'abo n'abagoberera kyekikuyisa omusalafu kugoberera bagira ki batukulembera abalongoofu nga tubagobera beihsaani naye ekyakabi tubagobereramu bimu ebirala tetugira ki bwe tufiirwa tukola birala bweoba ofumbiza enfumbiza nkafiiri ate bwodda ati nze ndi mutabuliigi ndi musalafu ate bwaba ofiiriddwa weeyisa bulala ate bwodda nze ndi musalafu omukazi bw'omusanga musalafu giriba bw'ajambadde neka bw'ajambadde bwe bamuzzaako omusanga ayogedde agenze ne musabo kamba obutabuliigi oba tobulinawo obujje oba okoppa by'otolina wallahu a'lam nolekyo kati buno obuzikiri bwo buli bweru wa busiraamu si bwaffe obushia obukadiyani obuli bweru wa busiraamu abakadiyani abo bali bweru wa busiraamu tutegeregana n'ebibinja ebirala bingi mbakaga nti umma ijja kweyabulamu ebibinja 7 naye nga byonna bya mumuliro okujjako ekibinja kye wallahu abasipidika nabo balina obuzibu bwabwe okunya nga Allah abawa ne batereeza abasipidika bavuma basahaba muntu okuvuma sahaba n'ogamba nti Umar mubtadi oba okoze zambi mazambi amanene tegeregana abantu abalabye ku nabbi yagamba ntuba man ra'ani wa amana bi yasimi andabyeko nanzikiriza nogati otategeera gwolwalero gwotegeera la hawla wala quwwata illa billah wegedde kinene bagenze bawola buwozi kati subhanaka allahumma wabihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk tusome bwe tunasoma tujja kuwona inna hadha ad-din yusr nabikati obusiraamu buno bwangu la yushaddu ad-din illa ghalabahu teyasussa busiraamu bwe bwamukomya wabula bwe bumuwangula tayinza buwangula tutegeregana kasita tunabutambuliza ku leve eyo Allah gye yabutuweerako tujja kwesiima subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.